Mwana kwena miro. Na miro. Ubera wedanga. Uzawa. Ne wali onsaba ki? Ate uzawa kamera. Agenda nakunyononera byentandika okukola. Okay. Mubanga wonna yamani honorable Nyanzi Fred Ssentamu agenda wasa mukyala we ana mukasa majuri nabiri mukaaga era bakampima n'essoki yange so yamani just nsanyukirako kubanga yalina ekikola before covid naye olunaku webaggalawo weekend eryaddako embaga yaliyo so byonna nebyononeka booking zonna nezifa ebyali basasudde byonna so nekugamba covid webaawo genda kikola covid yagwawo naye nga yalazaali nyingi n'ebintu bingi bitwalina otereza covid ngebyonoonye so twakikirabye nti kano ke kaseera okuba empati. Abantu bainterpretinga bubi ensonga y'embaga ya chairman Nyanzi nga bagamba ekibiina kya NUP kifuuse kya mikono baganye chairman yakoze embaga bagamba bweyo kati yeebulayo bagamba tuwase basajja tulina okukola embaga omusajja akoze buli kimu kitegeera so naye ayagala kufuna ku mbaga abadde agulubanye n'ensi from Dax Vibes so kati akaselebritingo ne mukyala we bw'oba tolina kigambo kiri positive kyamugamba muli akawanda naye akafaananyi kanuma kaliwa aka chairman Nyanzi ne mukyala we ate n'obulaba bujja photoshoot ogenda laba bali nga bali mu bbanga wonna ogenda bulaba nga kwate emanyi nebaga mugenda giraba nga eri biri ebisembayo bakuba gundi yakayingiramu akafaananyi akavoola awo olufiga toyasabula wawavoola naawe kati wokolanga ekintu newabulako akuvumako naminzi olina obuzibu era lwakuba kati nange nfunyemu obuzibu olina kusoma tewakyankuma nnyo oyagalayo abakuvuma abapya banvumayo nebagira balinako nemwolide kati gwolangirira gijje kiyembagayo ne mama maanyi kyakola tugenda kola eyamiki tukole neyabalala bonna nange yange ejja biva mu order just tulina system etutambuliramu awo zekyali mu struggle ensawo zikyali wansi kyalina otereza ebintu bingi niki yafunye omukazi alina omukyala yabaddeko nga talina mukyala twakumanya nga omukyala agenze agenda okyaletewe mika ajja kunyonya ensonga zonna baba banjo yayise mbagamba yayise yagenze Canada n'abaana abaana just ababiri bafunye scholarship enakakabatwala bolegereko nemuto waabwe wali basome kubanga abaana babanjo bagezi nnyo balinga tatalawo omuto Dax esitegeera bagenda wali basome mulala manya akapiira so opportunity yaze n'agamba wakati agenda nnyo mu nsezi zinyogoga yayise mu buzibu bungi bubaka kibowa ababoogerera ababalemeddeko mu buli anga abatogerera no batuyamba oluusi munange oluusi bakwogera nawe neweterezaamu oluusi boogera ebintu nga nawe olina gyaso bitereezaamu nawe binobeera beta okitegeera n'obubaka obulala bapowe mwana kubanga naffe gyasitugeza kutereeza bulamu tetulina kwe tunyigiriza kitegeera ensonga za Abitex ne principal enya kutulaba Abitex afuuse ensonga alumba principal bubi nnyo mbu principal aliyo ebigambo bye yamugamba alina oyimba mu nkuuka neyekyusa tedyamukwata amasimu ge ensonga ezo agyogerako ki nze Abitex yampita ku nkuuka nenyimba era amajja gange n'agampa kati nze ensonga zange zikwata bulungi awo yamanyi yakyaka yabukinga bubi yabukinga principal ekyaka yabukinga bubi simanyi ensonga zange naye kasita nze yampita omuziki kigenda maaso naye show yali successful si mumativu ayogera ebigambo bingi naye Bobi Wine si musajja mwangu nnyo omusajja yali ebigambo bye yeekyusa gwe nga abalugyoko ne Bobi Wine muntu waakyo nga Abitex wayogera waaki anti munange like ebigambo oluusi webiggwawo ebikolwa webijjawo time tells ogenda ngaolaba ani yali mutuufu omukyamu tobaye bajja kwetereza mu maaso eyo gye nadda nava ku kkubo
yes ate nga tegenda kukoma ku ekyo kyokka agenda nakunsponsoringamuko mu konsati yange gye nnina nga nnya ogwokutaana okupapa sport e Makindye bagiyise kwata ku figa so buli mukyala yenna ng'ogirina ogyekakasa nkwetaaga nga nnya wali ku papa sport ate namwe abasajja bagala ozikwatako temutya zijja kubaawo nga zibalinze so olunaku lujja kuba lwa Saturday awo ku papa sport nga nnya ogwokutaano kwata bote no figayo yenze nkugambye Rachel nga soda sanukula kale buli lunaku nyongera bagala nnyo obuyimba bwonna ngenda kuba mbubakuba bungi nnyo gwe kyolina omumanya teri kukoowa wabula kunyumirwa kwereere esebo okay. nze wembeera nkonekitinga abantu buli kaseera wekinti oli singo bambi nga relationship gyolimu olaba ekutagaza terina straight tekuwa ogyezinze gwamingola ateina lugendo ali bulungi ono alimba ayina ali stable enesaa yonna mumulinde ebijja lwekyabantu bagamba ogenda kujubisanga ate ndi bubi kibulamu jangu kuwetege naye nga bambi ekyamazima bonna abalisinga bali emala bagenda babeere ready bagenda babafuna abantu abatuufu atandikire ayisinga gwe badde naye yagenze jjo kali kitegeeza neetaaga wama oba tewetaaga olwo kyagamba bitagala tebinatereera kati ekyo ngenda mukolako nga wange kigambo nga kinene yampa nazimujja mu nsawo sitegeera bulungi agamba biri ebye Dubai oba ogaba bya Dubai bali baffere ab'e Dubai abamu baffere si bonna nti batuufu tampanga ku 10 kye jasitwa kuba nti abantu baagala nnyo ebigambo kibasanga amawulire n'abantu bagamba amazima bakitegeere Rachel kubeera nga tebamanyi kituufu labayo nedda ayinza okuba yali aneegomba kuba obulungi kwentudde kanene nnyo nange sizimanyi okitegeera naye alayika we nayimba kali akayimba ke bayita oyina obwenji watotya ninafogo saabisa ebika byenywa shell natoto nakubagana kati nayagala aleeta obusente bwe naate okubulya sazza musango yemba nabulya oli mwana wa buwala nina okuweebwa simwagalangako naye twamulabako e Dubai bebamu abatwaniriza oba nfuna naye simulabangako kyamaanyi ti oba bba wange oba biki twamulaba bulabi Dubai ne batwaniriza ne tubeera nga tulya ffenna tetweyagalangako yes twalina ono by the way soka obakakasi yali atuvugako obuvuzi atuguliranga byakulya kati okulya ebyokulya kibi naye tetweyagalangako bantu